Olwaleero okusunsa abayizi abayita ebigezo byabwe by'ekibiina ekyomusanvu olwekukomekerezeddwa era bangi basunsuddwa okusobola okweyongerayo n'emisomo gyabwe ku mutendera gwa siniya. Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza bya waggulu Oweekitiibwa Muyingo yagaddewo enteekateeka eno era akubiriza abasomesa okusomesa abaana obuwangwa n'ennono zaabwe okusobola okwewala emize emibi. Embeera abaana baffe basomera tusaba abasomesa mulabe ng'embeera nnungi eri conducive eri safe. Situwagala kuddeyo okuwulira kigambo nti abaana baffe babatokyalinga babonyaabonya abamu badde n'ebiisayisa nti buli mwana omupya alina okukubwa. Ekyo kikyamu tekikkirizibwa era minisita agambye nti abanakikola bakolebweko ng'amateeka b'eggwanga bwe gagamba. Minisita Muyingo alaze obwennyamivu olw'ebikolwa by'obusuufu bw'empisa ebifumbekedde mu baana bato bw'atunasa abazadde okufaayo ennyo ku baana bano. Ebirowoozo bya bannayuganda ku nsonga ekwata ku school fees n'okusasulira omwana asoma, ensonga ezo kabineeti eziteesaako ennaku zino. N'obwegendereza n'okutunulira ku buli kirowoozo kya muntu kijja kutunulwako bikwata ku funding ya education. Era gavumenti egenda kufulumya olukangaga olulungi olujja okulaga ensonga eno ngeri gyegenda okukwatibwamu. Asaba kuli amasomero ababadde tebannaba kuteeka mu nkola essenko ly'ebisomesebwa ebipya nti bakikole bunnambiro. Bukyalimu abasomesa abatannaba kumatira na kukkiriza nti tuli mu kalikulamu mpya. Mbajjukiza nti balina okufuna obudde, balina okuddamu okusoma okusinga n'abayizi baabwe basomesa, balina n'okugezaako okwerabira. Abamu basigadde nga bakola ebintu nga bwe byali nga luli.